Okusinziira ku mukulu w'essomero lino, Kibuyaga yakunta okuva ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo lwa Sande. Ekyaddirira bwe busole okubikkuka, okukakkana nga Kibuyaga ono alese ekizimbe ekibaddeko ebibiina 6 nga tekirina mabaati. A strong wind came and stormed off the building. A 6-classroom building which has been accommodating over 1,000 children. And now, it is time we have opened the school, but we have nowhere to teach children from. Ebirala ebyayonooneddwa Kibuyaga ono mulimu entebe n'embaawo abaana kwe babadde basomera, ebitabo n'emmeeza nabyo tebyalutonze. Kino nno kikosezza nnyo ebyensoma by'abaana mu kitundu kino, kuba abazadde abasinga bakyatya okukomyawo abaana baabwe mu ssomero lino. As I talk now, I have 500 out of how many? The total out of 1,000. Bo abatono abasobodde okudda mu kiseera kino basomera mu bisiikirize bya miti, ate abalala mu bimu ku bizimbe ebitannagwa ebibadde birina okubeera enju z'abasomesa.